olina omukolo ogw'okwanjula, mbaga, birthday party, graduation na buli mukolo ogwa buli kika. Weekwate bannaffe aba Duncan Digital Studios balina kamera eza buli kika nga kw'ossa ne drone oba buyita obunyonyi obubuukira mu bbanga. Duncan Digital Studios bakwata ebifaananyi eby'omulembe ddala nga kw'ossa ne vidiyo eri ku mutindo gwa nsi yonna. Basangibwa ekyotera Bethlehem Road mu California ku mafuta. Osobola obbakubira ku nnamba y'essimu 0752006225. Beba Duncan Digital Studios. Soke tugenda maaso katono nnyo ekirango kino katukiyiseewo. Bannaffe abakyotera film production bategeeza mwenna bannayuganda. Bannaffe abakyotera film production be bakuzanyira firimu nga Kibaate, Kawanga ne Kateesigwa. Kaakati babwadde omukisa mwenna abaana b'obuwala n'ab'obulenzi abalabika okuba ne mwagala okwenyigira n'okuzuula ebitone byammwe ebyokuzanya firimu. Musobola okujja mu Kyotera film production ate nga ofiisi yaabwe esangwa butereevu mu kibuga Kyotera ku luguudo lw'e Bethlehem opposite institute, oba osobola okuleka ndi okubira ku Duncan Kataala ku nnamba y'essimu 0752006225. Njiddamu kubira Duncan Kataala ku nnamba 0752006225. Omanye ebisinga okukyotera film production naawe kennyini ayagala okubanga ozuula ekitone n'okukizuukuza ekyokuzanya firimu. Bakwawodde mwenna abaana b'obulenzi n'ab'obuwala abaagala okuleka nti muzuukusa ebitone byammwe ebyokuzanya sinema, mujje babayigirize ate nammwe mubenga mukuguka mu byokuzanya sinema. Eyo ne yentandikwa era nga tutandise okulaba ekinauganda mpola mpola okuva bannaffe aba Duncan Digital Studio. Awo ng'omanya tuli Kyotera twolekedde entandikwa mbulambalamba. Mwana muwala Namale Vicky yakulembedde abazanyi b'olwaleero. Ronald omusiru naye talutumiddwa mwana. Sanyise okulaba kino nno kinauganda super kyomuheno enjo naye ku lutimbe twolekedde entandikwa Muzaika Lyama naye ku lutimbe Samu Kapul nanyini comedy twolekedde okunyumirwa kinauganda Salongo Mayanja oba Salongo Muyanja Huzaifa naye ku lutimbe Duncan Kataala ye director atenga ye producer for Kuntiko. Semisambwa akazinga ye sinema etandika oba akazinga Semisambwa ye sinema etandika. Akazinga Semisambwa ale gwe webase wali ninze no netwebaka bukowu ebyokulya bye baleeta byabagwako wabula tebalina option edda mabega kubanga tebamanyi gye badda. Balina kugoberera ndeku babagamba nti bwoba okyalina endeku gwe tambula butambuzi olituuka. Eyajja okunoonya ebyobugagga saba yajja okunoonya ebyobugagga teyebaka nze sajja kwebaka. Guno oyinza okundika mu magezi awo. Laba gwe Kapuulu oyinza endeku kano ne kabula ate tubulira wano ekyobugagga kye balina ndeku egenda mu maaso ebyobugagga. Kati beewunzikamu kati nomanyi bagamba nti olwo terumanya alirira nnyini. Kapuulu nasaba Kapuulu oyinza okundekera awo. Kapuulu mwana zibuno baba sibulabangako mwana era nzalira ku sente yange tulibera bubi mwana gyenzijje buno bumalayalayo obulya sente zange nze zirikalakira zijja kalakira walayi mulo zijja kalakira. Kaneti kesati ninga agenda okuba buloka. Ate n'obwavu nabwo buluma n'obungeeta n'obeeranga bendera ya Uganda. Obwavu bukuluma n'ozunganga bendera ya Uganda tobaako otuula bodde no empewo bwefuuwa nodde eri. Kakati tudda ku bafere empambire
manager w'ensenene ono ye mufere konko super afere ne munaffe kataala eno yessimu y'abaluminati gye yafunye ono manager w'ensenene si mufere mulwadde obukadde asaba busatu era ng'asaba bungi kyova olaba nti afera lumu n'avuga wali kiswa kakati abamu ku bamukolera mu nsenene bwe bamu ku bakongozi be abaleeta bakirayanti abapya oba abaavu abapya abaza okuyingira mu luminati waliwo abalala bayingidde nga si mulala ye Namaleviki ye mukyala Kataala bano bavudde nateete ne bayingira empijeyo wansi mu mpambire tugenda maaso wano nwenyini firimu wetandikidde kakati kyemugenda okunkolera kyensinga okwagala mubeere baku mugenda kufuna byemwagala ekisookerwako enemedi yazikidde mugenda kunfunirayo amagi 4 ayiya kakati mugenda kunfunirayo amagi ga kamunyeera 4 ate nga amagi ago mazize kamunyeera nga kagabiikako ne kamaamirako ne kalula ne kalekawo amalala 4 amagi ga munyeera ogenda gasanga wa era onaamanya otya nti wano yayalula gano n'agaziza mugenda kunfunirayo ekirala mugenda kunfunirayo namagoye omulongo omu ng'ate ye babirye jajja namagoye tugenda mujjawa ojja kuleeta obwoma kati bwe mba temufune magi ga munyeera amazize ne namagoye babirye muleete sente kubanga ng'ate obisobole ogenda akolayo obukadde nga 5 ojja kukolayo obukadde nga 5 oli amusabye busatu obukadde buyitirivu ijjajja naye oba obukadde nga buyiri gwomanyi okufuna namagoye babirye omanyi munyeera wayalulira omala kuteekamu ate kyoyagala mwagala bugagga obugagga bamala kuteekamu obugagga mugenda kugaggawulira miliyoni 5 jajja tetulina kyetulina bawa nga abadde mutunzi wa kyaja ku luguudo ne USB cable wetusula tupangisa emiliyoni 5 tugenda zijjawa kale mugende mufe obwavu munafuna miliyoni 5 munajja saabafere afere mutera kuba n'ebintu kati bwe mubanga miliyoni 5 zibalemye mugende mukomewo ne namagoye babiri bwe banga miliyoni 5 zibalemye mukomewo n'amagi 4 amazize agamunyeera ate mugakwata bulungi temugabya tetuyina jajja tetulina kyejujja bifuna otyo mugende munonya obukadde 5 muyiga obukadde 5 mugende babawole ku looni babawa kwikironi babawa mugende mwewole mugende musako mwewole olwokuba ogenda gaggawala ekyo kikwanguyisa ogenda n'okwata ekyapa kyajajjaawo n'ogenda bakuwola obukadde 5 musako oba mu banka yonna oba ku kwikironi yonna naye kyemanyi kwikironi tebasuka 56 abo balina genda mu banka in that nti olufuna sente oyinza n'okugulira jajjayo yebanyanga 8 mugenda kubuleeta kunaku olwokubiri kati nga bagambe muba mufunye sente mukomewo olwokubiri n'oli amugambye kudda lwakubiri oli gwatumye obukadde 3 wabula abagamba nti temuddanga kubula kuwadde olw5 bwe mujjanga miliyoni 5 teziweze obugagga temugenda bufuna mwanguwe mujje ku makya musange nga emisambwa gyonna gyayuuya osanga omusambwa nga gukyayayuuya ne gukuwa
sanga omusamba nga gukyanaza baana baagwo nawe ne gukunaalizaamu mwanguwe obukadde bwange obwo obukadde obutaano mufuba okulaba nga muleeta ensawo nga ngumu temugula ate buno obuveera miliyoni 5 temutambuliza mu bukadde bwange 5 miliyoni zange 5 temuzizanyirako saabafere tuukiriza ntugenda nzireeta ate komala okweyama ku misambwa emisambwa giwulidde bwoddayo ne mwekyusa omu agenda fa leero omulala agenda fa nkya okoze endagaano n'emisambwa tukkiriza endagaano kasita tuuka olwokubiri ne mutadda mugenda fa ku lwokusatu omu yasooka efirimu yiino emisambwa tegiteesa egenda mu maaso kati nno awo embeera weetuuse naddala ey'okuyiga ssente bwe tuyita obugagga ono omusiru nandikawo wali tesobola kunyamba ate jammani ebyokulya byawedde tukyalaba semisambwa abagenda kazinga semisambwa baabano kemgenda mulukira embwa eno nendeka nga neebase ngenda mulukira nendeka nga neebase kumba ono okwebaka kwe kwamulekesezza samukapulu ne yeeyongerayo bali mu kibira tebasobola kukubuulira nti oba kino kibira kyawa kati aba atambulatambula n'alengera obusa nsolo ki eyasazaawo ezike nga yasaze ezike ddene naye samukapulu oyo okundekawo siyinza mukola akabi kale kati muleke anoze bulungi wali ebikoola najja yola obusa oba bwaki oba nsolo kye yapamawo tewali amanyi nayola bulungi obusa kakati ekimundekesezaawo ajja kyogera akufumbira y'omutwe tomufumbira nga yabigere haramu mufumbire yabigere ya mutwe kakati samukapulu buno obusa bwenfunye tojja kuddamu kundekawo agenda muloga by the way kakati kangende mugambe nsanze akatogo ka muwogo wuuli awalula ensawo ye buutusiza zirina gundi obugaga tebufunika uno bamuyoledde obusa atambula nga anywedde enkangaali wowe bw'asanga ku kintu ng'amanyi bakirya kikola n'alya kuno kubeerako mapeera bwe ndi ebikola kiba kikola wowe enjala emuluma egenda mu maaso mwe buutusi bagamba baweeka baana naye bwempeeka buutusi nvaako ki saakumenya buutusi mmwe ngenda kubawe n'asiba engozi ya buutusi alo asibye engozi ya ateekateeka kuweeka buutusi ye ate akyali awo obugagga egenda mu maaso aya n'alaba amapeera aya obwedda ndya bikola by'amapeera n'alyoka alo gwa musiru gwa nondeka agenda kundyako epeera n'alibbika ate peera liba ddene alibbise ajja limulyako abiri ono gaye alina enywa buugi alina omumwa boyi ataddemu amapeera abiri obadde ki enjala eyagala kujjamu lulimi kapulu kati naye yagamira naye gagaye kati oba ondiddeko byolina nange sigenda kuwa nsanze akatogo kati agapakululayo gaganye amapiira gaganidde mu kamwa ne gamutuga
amapeera gaganye kubanga kyonna amugambye afunye akatogo naye kamuwe ku mapeera n'agajjayo. Nze wadde ondiddeko ebyo naye nze nkuleeteddeko kasita nze mbadde gye mbadde nendyako nenkulekerawo naye gwe ebibyo obadde obibutise mu kamwa. Akatogo kali awo. Katogo kaluwa kumba oli afunye emizi oba gibadde oba gya nsolo ki? Sikuta wobeera wembeera. Kyova olaba nkwagala mwana wa maama n'alyoka dda kasa. Bano basiika akatogo. Alo nadda ku busa. Ali ku mizi oba gyaki? Alo agenda wulira ng'ali abusa firimu yino. Kyotera film production alidde emizi oba gya nsolo ki teryamanyi. Oba alidde emizi gyaki? Kati enembwa etandise okungi naye nange endisi z'emizi oba busabwangamiya oba kizike kyekyasaze ezzike ngenda kulwana oba mpologoma ye yapamye naye buno obusa bubadde bukaawa. Obusa bukaawa nampa obusa bwe tugaggawala oyo ngenda mujja mu bulamu amuliisiza emizi. Kale bako katandise bino ngenda mwekutula kandiisiza bbi kakati enkya nandiisa ki? Tugenda maaso amuliisiza emizi kakati nga batambula balina ekidiba kye baasanga mu kutambula kwabwe. Bwe batambula balina ekidiba kye baasanga. Babagamba musanga ekidiba mukikubako emirundi 3 1 2 3 gayo oyina oluyi okuba amazzi bazukulu mwagala ki olwakuba ku mazzi omukongozi n'avaayo. ebizibu tuyina bingi mbagiriro kyebaleese wano ne bajjayo endeku eyo access okumanya nti oze watuufu ne baleeta endeku bakuba ku mazzi mu kidiba emirundi 3 omukongozi n'avaayo. Ono aba awaayo endeku n'agwayo. Nyinza okuwa ekibonerezo ogwokya amazzi g'emisambwa. Oyagala kunaaba amazzi g'emisambwa oli musambwa? tujja kusinza ng'abalayiza wano bayitawo semisambwa. Bw'otuuka wano koowola semisambwa gye yenze bakkira semisambwa. Yabagamba sirina kyenjagala kakati mutuuse obugaga mubufunye mutambule muddeyo. Wabula bwe muba mugenda mujja sanga akasawo. Ngenda bbawo eggumba lyembawa we mujja akasawo we muteeke eggumba. Akasawo mukatwala awaka mukateeke mu kasenge. Temuyingiranga mu kasenge ako. Mugoberere emitendera. Obugagga mugenda bufuna. Akasenga ako mwe mugenda okussa akasawo mwe mulina okubanga mumwekka ekirala kakusaddaakiranga. Abagamba nti akasenge temuyingiranga munammwe mwekka era akasenge kakusaddaaka buli luvannyuma lwa nnaku 3 musaddaake enkoko 2. Oluvannyuma lw'ennaku 3 musaddaake enkoko 2 enjeru. Ate temubaako kye mulya nga mugenda eka. Wanyi jajja temulya kintu kyonna. Mulidde emizi gy'ense nga mujja egy'eŋŋamiya temuddamu kulya kintu. Ate bwe mutuuka awaka
era mubeerewo ennaku 2 nga temulidde kantu zenaku kulusiibula kakati ngenda kubatambulirako nze ngenda kubatambulirako temumenya amateeka eno temuteekayo wadde 10 kasita mutuuse emisambu agibawadde sente tesibwa ebitundu ebiddako byonna akazinga semisambwa abafere n'abagenda kazinga akatuufu tujja balaba mu bitundu ebiddako mbadde mukirize badde kutuusaako Kyotera Film Production akazinga semisambwa wiraba